Abeesimbyewo ku kifo kino bali basatu, ku bano kuliko Jack ava munno ali ku ntebe, Dusman Oki abadde omumyuka we ne Kisitu Mayanja. Bw'abadde ayogera ku byasuubira okukola bw'aba alondeddwa, Mayanja ategeezezza nga bw'ali okutereeza ekifaananyi kya FMU ko n'okunyweza enfuga ssemateeka. Nzikiririza mu excellence, management professionalism and constitutionalism. Ebintu ebyo okugondera constitution n'okugenda ne constitution yaffe nga bwegamba, obukulembeze obulungi, nzikiriza mu financial sustainability and accountability. Olwaleero okunenengana obutali bumativu buva mu nsonga eyo, naye nga ate si mu motorsport wokka, naye mu bulamu obwa bulijjo abantu bonna bwatabeerawo accountability awabeerawo okunenengana. Ekyewuunyisa ku mulembe guno gwe muzannyo gwa ppikipiki obutafiibwako bw'ogeraganya n'emmotoka z'empaka. Mayanja agamba entabwe eva ku bukulembeze kubanga tebalina kye bamanyi ku ppikipiki era ng'omuntu yandisubidde ppaapaali kubala mmwanyi. N'olwekyo sinenya nnyo kubanga omuntu atalina interest nga bwe nagambye nti omuntu atalundangako tayinza kufa nnyo ku nte. Oli bw'abeera nti background ye yakulima birime era afa nnyo ku birime, ku mmwanyi, ku nnyaanya, ente ayinza obutazifaako nnyo naye ng'azaagala naye nga tazifuddeeko nnyo. Mu byalambise okuba nga biremye ava munno kwe kubulwa embalirira ko n'ogwa Sseruganda mu kibiina. Lwaki ngamba bwe ntyo nti okuva Federation FMU lwe yatandika mu 2000 tetufunanga mass resignation ey'aba key officials nga ku mulembe guno. Tufunye deputy vice president resigninze, treasurer resigninze, those are key officials. Chairman wa sporting commission resigninze. Mu nsonga eyo yonna nze ntunula ndowooza nti teamwork teriiwo, n'olwekyo weetaaga team leader okusobola okutereeza ensonga eyo. N'ensonga endala public outcry y'ensonga ya accountability nayo nze nga bwe ndaba emulemye. Ekyewuunyisa mu kalulu kano ekyo eky'omumyuka okwesimbawo ku mukama we era nga kino kireese okukubagana empawa mu bantu oba nga Dusman yandiba ng'alaba ng'ensuubiza mukama we nga tamuwabula n'ekigendererwa eky'okumwesimbako. Olina commissions ne committees endala, the constitutional structures, ndowooza nti zonna bw'ozempawalinga ne zikola emirimu gyazo mu butuufu bwazo, sirabawo ngeri omuntu oba vayisiwo gy'akolerera okukusuula, kubanga ne bw'abanga alina ulterior motives ez'okukusuula, sisitimu yennyini emuprovinga wrong era n'abeera isolated. Guno si gwe mulundi gwa Kisitu ogusoose okwesimbawo. Mu mwaka gwa 2014 Kisitu yesimba kwava munno ko ne Arthur Blick kyokka n'awangulwa. Abakungu abali mu 200 b'ebyokulonda era nga buli kibiina ku bibiina 15 kyakuvaamu abalonzi 5, abalonzi 8 bakuva ku kakiiko akafuzi n'abalala 5 okuva mu Paalamenti ya FMU.